This is Lwabantu Abagambibwa balungi kansubire nti muli bulungi nnyo musinzire okubanga ate mugiye kumirako fefije the ankanga buli Jones ndi okubanga ngakotusako kansubire nti bibatambulidde bulungi mukulikayo muwolongola basubudde okubanga mwetabamu olunaku olweggulo mu dakiika eno yennyini era kubanga ate nkutusaako olukalala lw'abantu mwanattu abagenda mu maaso okubanga ate babula mu ggwanga era nga kigambibwa nti eno ye lisiti emu kwezo eziriko abantu ababula nga newenjogerera famire zaabwe tezimanyi mayitire gaabwe naye oba oliawo tomanya mwandibamu omuntu wosokobere nga owulira lisiti eno abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo baabula ngenda kubanga ate njikutusaako naye nga teweerabira nti abatutaddemu ensimbi si balala be bakulu bano aba Destiny Consults and Cash Solution nga bano bagaba buloone obutonotono ate gwe alina ettaka ly'otunda ate ne lyoyagala okugula nakyo bakikolerako ddala ate nga naawe ayagala okusimba emiti egya kalitunse kona bukonyi kuba Destiny babere nga bagikusimbira bano bakuguza ennyumba ewedde nga bagimaze n'okuzimbira bakikolerako ddala ate nga naawe ayina emmotoka gy'otunda oba eyeetaaga okugula emmotoka kwatagana ne bano aba Destiny Consults and Cash Solution so bakubira ku namba z'essimu 075 22 27 54 oba 075 55 osobola basanga wali ebulenga ku Mitiana Road oba no basanga ewakiso ku Hoima Road oberenga ate mwanattu wewala abafere Olukalala luwanvu ddala naye nga wolaba ebigambo ebiwandiikiddwako mbu kidnapped by the state nga bwe kitegeezebwa nti bawambibwa state kuliko omukulu amanyiddwa nga Gertrude Kawoya ngono w'empigi Abdul Rashid Nchinga nga naye w'empigi omukulu Ronald Mugera w'empigi Baka Kawoya w'empigi Victor Makanya w'empigi Godfrey Kisembo naye w'empigi Emmanuel Bazira w'empigi Fred Kijambu mukulu w'empigi Willy Bogere w'empigi Muhammad Sechimpi w'empigi abantu bano bazze bawambibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo ebyeggwanga oba districts ez'enjawulo era eziwererako ddala era ng'olukalala luwanvu ddala nga bw'okiwulira so gwoyinza okuba oliawo nga tonnakwatwako naye ng'abantu bo bagenda babula tomanye enkya gwe gwe bagenda okubanga ate bagombamu obwala omukulu George Kasumba ow'Ekasaali era nga ava mu Kyotera John Bosco Serunkuma wa Wakiso Rogers Galiwango wa Nansana John Mary ngoyo ye wa Masaka Sylvia's husband hoyo ye bawe yamubulako mwana muwala aliye yalajana bawe kuva mu bitundu bye Masaka Junior Kiberu hoyo we mukono Abdukarim Muganga ngoyo naye we mukono Ramadhan Kawesi we Mitiana Muhammad Nsereko oyo naye we Mitiana omukulu amanyiddwa nga Ali Musisi oyo ye wa Mitiana naye nga wenkugambye nti babajja mu bitundu ebyenjawulo ngera bola bekigambo kuliko stated nti kidnapped by the state era nga batwalibwa mu motoka ng'ekifaananyi bw'okiraba ezo ekika kya drone tebamanyi wa gye bali abantu bano oba abantu ababuze olukalala lweyongedde okuba nga luwera kuliko omukulu amanyiddwa nga Matia Kibirige oyo nga w'Emitiana Yuda Sempija w'emukono Juma Mukasa w'emukono Sula Kiwanuka w'emukono Joseph Chakwa w'emukono Muhammad Nahiru naye w'emukono Twaha Kajimu w'emukono Isma Senkubuge mwana mulenzi w'emukono Steven Ntulemu mwana mulenzi w'emukono Muhammad Katana naye w'emukono listi zino okusingira ddala ziriko baana balenzi naye nga wetulabye nti kubaddeko n'omukyala ng'alaajana nti baawe naye bakola kye bamuwamba mufunze bataata babula baganda baffe babula bannyinaffe babula abaana baffe babula oba okitegeera ye embeera eri mu maaso mu ggwanga awo omukulu amajiddwa nga Gaza Karim w'emukono Muhammad Mutebi w'emukono Musa Male w'emukono Sowedi Rwanga w'emukono Jolly J tukamushaba werukiga Shafik Nyombi w'Ekyotera Andrew Kakinda w'Ekyotera Vincent Muwonge w'Ekyotera Emmanuel Ngobya w'Ekyotera atenga ne John Kiwanuka naye w'Ekyotera Kyotera ndoza eri mu side ya Masaka biri side ze Masaka eyo
abo bonna abaana bagenda babuzibwawo. Emmotoka eno teri emu yokka eya drone, bungi bwaweredde ddala. Oba oli awo ab'ejjinja nga bagamba bakalabyeko ejjinja, ab'eggulu nga bagamba bakalabyeko eggulu. Buli wamu obumotoka buno bugenze bute kwegamba oba balinayo bu branch obw'enjawulo simanyi, naye nga tetulina kye twawuliddeko nti oba abavuga obumotoka buno babakoze kino oba babakutte oba bakoze ki, tewali mawulire gafaananako bwe gatyo. Faruku Mukapa kyotera, Javiria Luyombya kyotera, Muhammad Mukasa kyotera, Fahadi Kasinga kyotera, Ronald Kawuchi kyotera, Baraka Chaze kyotera, Sulaiti Kyambadde kyotera, Emmanuel Segirinya kyotera, Ivan Kawenja kyotera, Faruku Lusembo kyotera. Abo bonna tebalabika. Tuli mu 50 sofa nakugambye olukalala luwanvu ddala, wayinza okuba oli awo nga tonnakwatibwa naye nga bo bagenda bakwata. Kiro oba misana tebaliko budde, obumotoka obwo bweyongera okuba nga ate bubuzaawo abantu. Kyanzi Joweria Wemakindye Kyomuhendo Charles Wekawempe Sewankambo Hassani oyo oba weewa tebataddeeko gyagwa. Kyagaba Damian we Kampala, Idi Chobe we Bulenga, Sempebwa Yusufu we Bulenga, Muhindo Zavia oba weewa, Alex Semogerere we Bukasa, Kansime Jamira oyo nno mwana muwala. Tegulia Choma Joero oba weewa, kwegamba olaba nti n'abawala nabo mwebali. Baguma Joseph Chebando, Wasika Jamiru, Sharifu Ntege Kampala, Migadde Kasimu Kajansi, Ashirafu Nsubuga, Sechimpi Muhammadi Mpiji, Sentumbwe Hamidu oyo w'Emityana, Ziwa Akramu we Kajansi, Kanata Muhammadi we Mukono, Katongole Josephu owa Mawokota Mpiji. Abaana b'abandi beeyongedde okubanga babula misana na kiro, n'abawala mwebali weewuunye. Twasembayo wano okulaba ku mawulire gaali ku TV Mbukedde BBS buli wamu ng'emirambo 15 egy'abantu gitubidde mu disitulikiti ey'Empigi nga bagisuddeeyo. So Mungu ayongere okubanga atusaasira. Bw'oyinza okuba omuntu omunoonyeza eno naye nga ali mu bafu. Wumaru Munabi oyo w'Ekigagga Zone, Damulira John bamujja Kiseka Market gye bamuwambira. Semuddu Michael Masanafu, Alinaitwe Cyrus webwayise, Bunjo Christopher Kazo, Kiyemba Alex Kazo, Buwembo Julius Ntebe, Katongole Emmanuel Lugala, Sekitoleko Tabula oyo wekatwe, ate nga ne Asherure Raymond naye yawambibwa. Kati ndowooza olaba ne mu bitu kwegamba buli wamu Uganda yonna bagyetoolodde bagenda bajjayo abaana. Bwampulira weebereremu ne bamisana tuku teweriranya bumotoka buno, teweriranya bantu botategeera. Katabazi James Nkumba, Kibuuka Daniel Makindye, Kigozi Ismail Kalungu, Namazi Sylvia Kalungu muwala, Tumwine Jack Wesembabule, Kalubo Sharifa oyo muwala, John Baptist Chaze Wenakawa, Semwogerere Martin Wandegeya, Peter Matovu oyo bamujja Ntebe, ate nga ne Ian Enoch Mutesasira oba ye bamujjawa. Tutuuse mu namba ey'abantu 10 abawezenga kwegamba tebalabikako, tebamanyi mayitire gaabwe, naye nga waliwo n'emirambo egiri eyo egitaayaaya gye batamanyi gyavaawa. Semanda Jude, Kakoza Shafik, Opio Isaac oyo bagamba bamujja kwa Kashia, ndooza ali agenze out. Mark Muwonge Kityo, Kasirye Hannington, Kusasira Kenneth webwayise, Agaba Evidence bamujja Ntinda, Hilary Joseph Kizito bamujja Mutundwe, Jomwe Martin ow'Ekabusu, Katumba Geoffrey Alan oyo bamujja Kitoro, Omukulu Mukasa Emmanuel w'Entebe, Mulongo Kato Dickson webwebajja, Seru Kenya Edward webweyogerere, Walugembe Davis Chevando, Bokenya Gordon w'Ekyanja, Mukasa Steven w'Ebusega, Kibuuka Dan w'Emakindye, Kawuki Vincent w'Ekapeeka, Kibirango Moses
wesseguku sula muguluma w'emukono. Osobola okuwuliramu muganda wo, mwannyoko, omwana wo, kwegamba kazini wo, buli omu ng'obadde oli awo nga tomanyi nti bamuwamba. Mu byonna kye nnyinza okugamba teekamu essaala oyongere okuba nga te osabira abantu bano, naye nga teweerabira nti aba Alcom Express Cargo nga bano bakutuusaako emigugu, ebintu byo byonna gwayagala okusobola okuva mu ggwanga erya Turkey, byonna byonna by'oyagala, ngatto z'abakyala, ngatto z'abaami, nsawo, ngoye z'abaana, ijabu, suuti, buli kimu ky'oyagala okuba nga ate osobola okuba nga ate obeekwata, ate nga naawe ayagala okugendayo olabe akatale bwe kafaanana, mwana tu buli kimu baba nga ate bakikukolerako singa oba okkanyiza nabo nobeera nga ogenda n'olaba akatale bwe kafaana. Osobola bakubira ku +56782896 oba +905342050491 beba Alcom Express Cargo ng'abo bakutuusaako byonna byonna by'oyagala okuba nga ate osobola okuva mu ggwanga erya Turkey. Okweyongerayo mu maaso ne lisiti yaffe y'abantu abagenze mu maaso okuba nga ate babuzibwawo kuliko omukulu amanyiddwa nga Mwanje Pius okuva e Nateete, Sempala Nicholas okuva e Kyebando, Mayega James okuva e Katwe, Timothy Muwonge okuva e Mutundwe, Mukwana Ivan okuva e Mbale, Kuloba Ben okuva e Mbale, Abudu Masaba okuva e Mbale, Kisasa Eddie okuva e Nkoma Mbale, omukulu amanyiddwa nga Makuvuya Brian Mutungo, omukulu amanyiddwa nga Fred Nkurunzinza oyo ava Kyankwanzi. Mu bufunze okusomera ebintu bino njagala obeerewo nga okimanyi nti wonna wooli bano baba basobola okuba nga ate bakujjayo olaba ebitundu ebyenjawulo bye tusomye, ebyabagagga, ebyabaavu, ebyomukyalo, ebyomu kibuga, yonna batuukayo. Lubowa James w'Nansana, Kayiwa Julius w'Entebe, Kigozi Jamiru w'Entebe, Samimu Majwega w'Erwengo, omukulu amanyiddwa nga Sulaiman Kyambadde w'Ekyotera, Kiwanuka Andrew w'Ekyotera, Herbert Mangada oba Magada w'Ekyotera, Sonko Richard w'Ensangi, Niwabiine Daudi oyo muyizi okuva ku Makerere University, Semakula Muhammad. Ndowooza olaba tekitayiriza oba musomi oba muto oba mukulu. Lule Stephen ow'Ekira Municipality, Tugume Obedi ono bamujja Mawanda Road gye bamujja, Kigozi Ashrafu bamujja naye Mawanda Road, Abubaka Ashrafu ono w'Entebe, Nsubuga Ashrafu w'Entebe, Abdul Fatah Nampewa Hafiswa, Kabuye Davis, Katamba Dickson w'Emityana, Kamanya Deo w'Ekasenge. Abantu bo bangi ddala n'abawala n'omuwendo gweyongeredde ddala okuba nga ate guwera. Nuwaba Frank w'Nansana, Mujirizi Junior w'Emmengo, Nsubuga Francis Jime w'Emmengo, Ibrahim Kakembo w'Emmengo, Kisauzi Frederick w'Sezibwa, Tom Dumba w'Emukono, Ibrahim Jamwe w'Ekawempe, Mark Gerard Walujo bamujjaka Nakawa, ate nga n'omukulu Higenyi Ronald w'Ekinnawataka, Bob Francis Naijuka oyo w'Emutungo Biina. Twongere okuba nga tusabira bannaffe banange naffe okuba nga twesabira n'eggwanga lyaffe kubanga oba oli awo gwe ogenda okuba nga ate oddako. Mugema Sande w'Enajera, Waswa Sulite w'Ewakaliga, Babiha John Mary w'Enateete, Sakizivu Deo w'Eruzira, Mary Ivan w'Ejjinja, Waiswa Roger w'Ebugembe, Yamurebire Osbat w'Ejjinja, Wamara Mark Eric bamujja Wandege ya Market, omukulu amanyiddwa nga Kadunabi Timothy w'Ewandegeya, Kintu Muhammad w'Ekibuye. Listi ekyali mpanvu ddala, tuli mu 170 abo bonna abaana b'abandi teri amanyi gye bali ate nga abagezaako kubanga balabika bazuuka bafu. Omukulu Sefuka Joseph w'Egombe, Jonathan Kitayimbwa w'Egombe, Kigonya Josephat w'Ekibuli, Namuddu Naomi wa Bobby wa Kamoga, omukulu amanyiddwa nga Mutebi Yusuf w'Ekisaasi, Kizito Adamu w'Ekikaaya, omukulu amanyiddwa nga Tumusime Ibrahim Din oyo w'e Kampala, Luwanga Ismail w'Ekyebando, omukulu amanyiddwa nga Augustine Joseph
Weruwero ate nga n'omukulu amanyiddwa nga Ssentumbwe Joel Webulenga. Omukulu amanyiddwa nga Hilary Charles Mutyaba Werwengo. Omukulu amanyiddwa nga Yino Mugisha Victory Weryantonde. Chiyemba Hassan Weryantonde. Lumala Yusuf Weryantonde. Kyambadde Seresio Wekazo. Seguja Brian wa Salama Road. Semakula Jona wa Salama Road. Habert Kayinda Weseguku. Twine Simon Peter Webwayise. Tadeo Kagoro Wemasindi. Chisauzi George Franklin Wesonde. Abdukarim Rwanga Wechira. Semogere Benedict Webina. Chamagero Joseph Wemakindye. Kato Conrad Wemitiana. Dini Muhammad Wemasanafu. Chimbugwe David Wemasanafu. Chiyemba Francis Wechifumbira Kamocha. Sesanga Henry oyo Wekansanga. Mutumba James Wekansanga. Abaana beyongedde okubanga ababulira ddala gwe atandaba kubanga obuzibwawo yongera okubanga osaba ate yongera okubanga osabira ne baganda baffe bano mwanattu abatamanyiddwako waje bali banji bavaayo embeera nga mbi ddala ate nga banji bavaayo nga bafudde byo bikwasa ennaku naye ng'eggwanga lyaffe awo weriri. Omukulu amanyiddwa nga Lubwama Mike Wenansana Senkumi Joel Wemmengo. Kize Fahad wa Old Kampala. Namala Ronald wa Old Kampala. Twaibu Karim Chobe wa Bakuli ndozolaba mu kibuga. Bunjo Danstan Wendeba. Dominic Sempa Wendeba. Saif Ali of Chibuye. Omulala amanyiddwa nga Charles Muganga oyo wa Kikoni. Kakuru Friday wa Namungona. Abo Makerere side zeeyo. Abaana ku ssomero muzadde alowooza omwana ali ku university kumba omwana bamuwamba. Banange try to communicate mugezeko kubanga muwuliziganya abantu bamwe mulabo baddala kituufu gye bali naye nga mbutuufu. Omukulu amanyiddwa nga Bahu wa Chrysostom Wenamungona. Gerard Luyombya we Kampala. Omukulu amanyiddwa nga Simbweke Hosea Wechibuli. Sebwato Fahim Wewandegeya. Junior Rogers Kazibwe Wembogo Kawempe. Moses Barungi Wechirinnya bweyogerere. Waswa Bosa Wenatete. Johnny K Mugabi oyo Webukoto. Omukulu amanyiddwa nga Caesar Julius we Mutungo Kampala. Omukulu amanyiddwa nga Mawagali Vincent Webanda. Omuwendo gwo gweyongedde okubanga guweranga we nakugambye banji bavuddeyo nga batulaga nti abantu bano bewamba bwewambi okugeza ng'omukulu Ofono Opondo tujjukira bulungi statement gye yakola ng'agamba mbu bano bewamba olw'ensonga mbu balina amabanja mangi ate abamu bagezaako okubanga bakola maka gakubiri y'ensonga lwaki tobalaba oba y'ensonga lwaki bamisinga. Naye nze ekibuzo kyange kyali nti abewambye lwaki bakomawo nga bafudde, lwaki bakomawo ng'ebitundu byabwe byomubiri ebimu tebiriiko. Kyeyune Richard Bill ow'Ebbanda. Lubega Godwin ow'Ekireka. Kiza Deogracious ow'Ebombo. Isaac Sempebwa ow'Ekalere. Hamidu Sekamate ow'Ekalere. Bazira Amoni ow'Ekyebando. Sebyala Humphrey Owewakiso. Sheldon Kamya Owemukono. Kasirye Saddam Owekawempe. Turije Blasto Owa Kampala Bina. So kyeki kyembadde nkugamba nti ababa bewambye lwaki bakomawo nga some parts of their body zimisinga, enjala temuli, enviri tekuli, ng'emibiri gyabwe giri bruised nga babakubye bazimbye tebategerekeka ng'embeera yaabwe mbi ddala. Tubalabye wano mu malwaliro ag'enjawulo gye babasudde, abamu babakomyawo babasuula kumpi n'ewaabwe, embeera nga mbi ddala bambi. Bekikwatako mwenna mubeere nga mukola ekyetaagisa. Omukulu amanyiddwa nga Mubiru Simon Peter Wekasubi. Namata Julian Wemakere Kikoni. Spencer Akanyijuka bamujja mu kikubo. Kisitu Ashton Busega. Kawanga Joseph Busega. Tumusime Martin Chireka. Sematiko Francis Buyikwe. Chiwuka Henry Buyikwe. Kayinji Thomas
Kasubi, Sebwato, Beka, Lugala, Katumba, Deos, Namungona, Henry Ngobi, Wenagulu, Isaac, Sebyala, Wenatete. Chechiche nakugambye nti tebasosolo babitundu byabagaggo baki as long as bakwagala bakwetaaga bagala kuwamba bagala kutwala wonna woli tulabye gwe bajje mu kikuubo tulabye gwe bajje watseka tulabye gwe bajje kwa Acacia Mall gwe bajje ku Bakuli Enatete kwegamba mu bifo byolaba nti abantu babeerawo nga bajjudde kiba kizibu okujjawo omuntu bo bamujjawo ne bamutwala. Ate nga n'abamu batwalibwa misana tukutuku nga ensi eraba. Omuwendo gugwo gw'abantu 243 tebalabika essaawa eno. Oba okitegeera. Olukalala bwe luto bwe luyimiridde nze nsobodde okubanga ate nkuyitiramu ku mannya ago mwana tto oba oliawo mulimu omuntu wo oba oliawo mulimu mwannyoko mulimu muganda wo mulimu taata wo muto mulimu omuntu wo yenna obbiwo oba ogiwo neyibawo nga muli eyo mumunoonya nga temumanyi gyali kikigambibwa nti lwe luno olukalala lw'abantu abagenze nga babula mu bitundu ebyenjawulo. Lisiti eno eyinza n'okuba nga teweddeeyo nga bangi tebasobodde kubanga ate baboogerako naye kyoba omanya nti our country is bleeding. That's what I should say. Leka atakuumira mpeera ayongera okuba nga abankuumira twongera okuba nga tetusabira abantu bano yonna yonna gye bali Mungu abeere nga abazza mu famire zaabwe nga balamu kubanga abasinga obungi babeera beeraliikiridde baleme kubanga ate mwana tubadda nga bafu. Oh God. Mubeere bulungi mbaagala nnyo mweraba.